mwana gwe Uganda eri bize. Mbadde ndudde okulaba ku mmotoka zino, mwana piki, mwana twala tugende. Naye bannange olemwa ozaaba taxi eno nasaladde eno, ono adira bwati, ono ayomba, ono akuba ngombe. Mbadde ndudde okubiraba bino. Naye newe ye waffe munnanga, I think I will get used. Olwo lulalala olwo genda dduvaamu ndabika mu wiiki ng'emu. Naye nga byanjawulo nnyo, mbadde ndudde obbiraba. Bwekutambula nno awo nno nva kugula ku kikajjo bakinsedde bitya, mbadde ndudde okukirya nga njagala nkirye. Mbukyalo 10 naye laba bannange ekikajjo eky'olukumi. Musajja naye adagala kunkubako obukubi, era ndowooza alabye nga njagala kikajjo. Ye Uganda yaffe tuliwo okusupportinga each other, kitegeera mukwano.